ag'enkuba gonna goluzi obanga aguddeko project work obanga twamukola nenge newafunyeyo ABBB that is result 2 wanga walemu ati yeyanjule era awere mu maaso go mukama wange omulimu guno okuba lwe gwatandika ne we guli saalonga ayongere okuwera mu maaso go ky'omulimu we gutuuse gumalirizibwa. abasajja abalala musituke mwenna abaze ne katikkiro abakyala mufukamire mufukamire oba tosobola kufukamira bulanga bwotudde. Nze Charles Peter Mayiga mutaano wa Sepiria Mukasa Mukasanje Gombolola Saba wali Bukoto Ebuddu ndi muzzukulu wa Mariko Lukabazi ndi muzzukulu wa Bakawonga ndi muzzukulu wa Kyewalyanga ndi muzzukulu wa Namwanja ndi muzzukulu wa Mayiga ndi muzzukulu wa Namugera Kakeeto Ebbaale Edira Mutima ndi Muyanja nze nvubira Kabaka ebyennyanja byalya ndi muzzukulu wa Nsamba kubanga mmange wangabi nze Katikkiro wa Kabaka Mutebi wenda manya Kabaka Mutebi Kabaka wa 36 afuga Obuganda era ali ku Namulondo nzize wano ne bannange okulambula omulimu guno twagutandika 2013 bakagumalako emyaka gigenda mu 12 naye tunatera okugujjako engalo nga bwe twasuubiza okuva mu ntandikwa gabadde maanyi tewabadde bugayaavu obwegendereza bwe butukosezza ku misinde kwe tutambulidde era mpera omulimu guno nga bwe nasuubiza okuva ku ntandikwa ngenda kugumala ondabiranga ddala mweyanze abasobola okweyala mweyale obwabwe mwalya bwali ojjako nga mulimu abalangira Katikkiro wa muzzukulu wange ffenna wano tumuyita Kabaka tumuyita muki Olangira era abantu b'Emmengo oluusi kibatabula naye wano abeera muki Olangira naye kasita nfuluma wali muzu nenfuluma wabweru wa muzi bwazaala wali wabweru wabujja bukula awo nange mba ndi mu Bwakabaka we era abaki Kabaka kubanga buli masiro galina ki Kabaka waawe tukikola bwe tutyo sebo Katikkiro tukwaniriza nnyo era tukwaniriza nnyo byonna byokola mu kusinga byonna ffe nga abali wano mu masiro wano tukwebaza omulimu omunene netuba nga tusobola okutuula ku nnyumba eno ffenna twagiraba weyafuuka omuyonga tujjukira ekifaananyi ekyo ekifaananyi kye tulina kaakati kyanjawulo nnyo era tukwebaza nnyo era asaba mwenna tusa okusima kwafiri Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu gwakoze wamu ne kabineti ye yonna n'abakungu bonna be yatuwa okulaba nti omulimu guno gukola ki gutambula. Mweyanziza nnyo Katikkiro nga gwobadde ogukulira emirundi minyona gye wajjanga muno nga tuli muno buli mwezi Katikkiro yajjanga wano ne bakola okulaba nti ennyumba eno ekola ki etambula
era tukyeyanziza nnyo era ffenna tuli basanyufu olw'omulimu guno okukola ki tukusabira buwangaazi ne banno bonna bwoli nabo na mirembe. In the very end, in situations where certain practices or cultural norms have to be carried out. But otherwise, since 2010. Your first time in Africa? In Uganda? First time in Uganda. How do you like the country? I know there are borders, you know that? Yeah, I haven't gone with them yet, but I will. If you get used to the borders, you get used to the traffic jam and to the dust in the city. Everything else is perfect. Okay, good. But you should go to the countryside. The countryside is very beautiful and calm. When you visit, you'll be very happy. But this is a very important cultural site. I'm sure the guides have explained to you. It's amazing. It's nice that you are here. I went to your King's Palace in Stockholm. Really? Yes, I did. Happy to hear. Nice to meet you. Ninawe siri sebo. Mundo badem. Oyinza oku. Atajjukira langi ya Afrika. Ssentebe w'omukooli guno. N'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda n'owekitiibwa Wamala kubanga minisita akwatibwako obutereevu ensonga eno gye tuliko n'ababaka mu lukiiko abali kakiiko akakola ku nsonga eno. Ekituleese kye ekya bulijjo tetumaze ebbanga eriwerako ekyokulambula omulimo ogwa wano mu masiro e Kasubi, naye okusingira ddala omulimu gw'ennyumba Muzibwazaalampanga. Watandika omulimu guno mu 2013 era ebbanga ggwanvu katugenda myaka 12 nga tukyaguliko. So nno mu bbanga eryo tukoze ebintu ebirala ebiwerako bingi. Bwe gaba amayumba tuzimbye mayitirivu, naye ngamba amayumba gano aga bulijjo. Naye amasiro si nnyumba. Ekyo nkyogedde emirundi mingi. Naye Omuganda agamba nti addiŋŋana ekitiko yakijja. Ensonga yeetaaga okunnyikiza abantu bagitegeere bulungi. Ekintu ekitono gwe kyolabanga ekitono mu masiro kiba kinene kubanga kiriko emisoso egigenderako olw'okuba gano masiro. N'olwekyo mu bbanga eryo tetuyimirizangamu kiri awo, mpozi nga omulimu guyimiridde lwakuba nti ebikola tebiriiwo, oba nti omulimu guyimiridde waliwo emisoso egirina okuyitibwamu, naye tetuyimirirangako mu bbanga eryo. Awo nno wano we tutuuse ndowooza omuntu wagambira nti tuli yaddeyaddeko. Ennyumba ndowooza mugirabye munda bwefaanana, tuli mu bisembayo, naye omuntu yenna ne bw'oba ozimba nnyumba yo yakusulamu. Okusitula ebisenge n'okutereka kyangu, naye engeri gy'omaliriza ennyumba ebisembayo
okuyooyoota ogwo mulimu munene nnyo ne mu nnyumba eza bulijjo gukolebwa na bwegendereza. Naffe kye tuliko wano era tetugenda kupapirira okubagamba nti nno omulimu tugugjeeko engalo. Ekyo tujja kukyogera nga tutuuse bwe tunaawulirira ddala nti era awo ku mutendera we tuli omulimu tugumaze. Wakyaliwo emirimu gye tulina okukola mu mbuga eno. Mulaba waliwo amayumba ngaago geetaaga okutereeza. Ekyoto ng'ekyo tekyaliwo, kiikyo weekiri, kirinaawo ebulako butonotono n'ensonga endala. Tulina okukola emmotoka we zisimba wabweru, tulina okukola ebiyigo. Omuntu ayinza kutambula kuva Bulemeezi n'ajja wano okulambula Amasiro nga tewali kiyigo waagenda. Omulala aba avudde na Bulaaya, nakati mbalaba bavudde e Bulaaya bali wano. Tulina okukola ebiyigo ebitukana ku mulembe gwe tulimu Omutebi. Egyo emirimu mikulu era nagyo tugenda kugimala. Njagala nnyo okwebaza obugumiikiriza obw'abantu ba Buganda nga bwe ntera okukola buli lwe tujja wano. Waffe kituluma naye gwe bwe kikulumira ng'osinziira bbinikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini. N'olwekyo ffenna omulimu gutuluma naye tubeebaza mwenna okugumiikiriza embeera eyo. Ate kati nga bwe tusembereddwa okumaliriza, twagala essuubi ireme kubaggwaamu. Omulimu tusemberedde ddala okugujjako engalo naye tetunatuukira ddala oli bwe twagala. Naye mwebale, neebaza abakozi omulimu guno ebbanga lino lyonna. Tulina b'Emmengo na buli yenna alina kyakoze okulaba nti omulimu guno tugutuusa wano. Tunaamaliririza ddala buli omu ajja kuba musanyufu. Era ng'ekyo fenna kye tunoonya. Ne Ssaabasajja musanyufu nti omulimu gutambula era yeebazizza abakuuma ekibuga kino okugumiikiriza. My colleagues and I are here